Yes, mbaniriza kati kano mwasibye mutya muli mutya ngenda kubasaba musubscribing ate munyigene kale kyozo ne Becky ajukira munange bayawukana ne bawe amanyikidwa nga Dictator Amir yamuko information itambula kati kano ku mitimbagano ya social media wali amawuli agakidde okubanga gatambula jukira kyozo ne Becky bali bamukwanira nga omusajja ono bambi yali amusalira abaana abawera n'ebigambo bingi nnyo bikola ebyogerwa buli omu alumiza mu neti ya nti gwe yakwatira mbwezi Becky agamba nti Amir yamukwata n'omukazi omulala Amir agamba nti nedda obuzibu tebuli kunze obuzibu buli ku Becky bagamba nti alina omuvubuka gwe yadde akola kigwe yadde nti ayendako omuvubuka nti yamuddukanyiza social media handles ze ku YouTube channel ndowooza omanyi Becky social media handles omanyi kati bano baselebu kambagambe kino bano baselebu abasinga zi social media handles zaabwe balina bazikwasa abaziddukanye gwetuliwooza nti ogenda ku page yani kugerezaani page ya Nabatanzi olw'ensi Nabatanzi ya postinga y'ebyo balina abazikwasaganya naye aba gamba olusesinga yamuwa ekyokupostingayo naye nga Nabatanzi yabeera ku ssimu ebeera epostinga eva n'ateekayo post n'ateekayo kinedda ono baba gye bali abaana nga bakwasaganya social media handles z'abaselebu nga babasasula eza buli mwezi kati omuvubuka oyo abadde akwasaganya ya Becky kiraga nti ate omuvubuka yavambye okwasaganya social media handle ba YouTube channel n'akola ki ate n'akakana nga yiddiza nekyozi ne Becky era Amir agamba nti omuvubuka oyo Becky nti gwabadde akola ki nti gwabadde ayendako bano sebo bayawukanye ebyaddala completely ebyaddala laavu ebaddewo nga y'amaanyi ne maama egenda ememetuka mpolampola manyi abasinga basooka kulowooza nti jasi byawolokoso n'ebintu byali byaddala nabagamba nti wali omu kati wabula muliro batandikanga ebisaaga eby'empolampola naye nga ebyaddala bantu nga bagenda kwawukana ebyaddala naye nga buzibuva ku ki buzibuva ku bwenzi Amir agamba nti Becky asuuse nnyo nti okuzunga abasajja Becky yavuddeyo nga yeekubira omulanga agamba nti bannamawulire abasinga bali ku sayidi ya Amir naye agamba nti Amir nti bina bye yabitandika ate Amir yabitandika ati Amir yasooka okuwenda ne Becky n'ayenda sitoole ki kubanga yagamba nti Amir yakola ki nti Amir yabitandika bantu bangi bavudde nga bagamba nti ne Becky nti naye mukazi nti akola ki nti kugamba nti kugamba yeyambulira nnyo mbw abasajja asuze nnyo okweyambulira buli musajja mu buli kika kya musajja bangi nga bavudde nga bakola ki nga boogera ku nsonga eno naye Becky yagamba nti Amir ampayiriza Amir yabitandika Becky ye bw'ati bakola ki Becky ye bw'ati bw'agamba kati ekyebuzibwa ani mukyamu ani mutuufu kyekyebuzibwa bantu bangi bavudde nga bakola ki nga beebuuza buzibu ki Becky ye mutuufu Amir ye mutuufu nga bwe mbagambe nti ba celebrity balina abakwasagana social media handles zaabwe osobola okusanga social media handle ya Becky ng'alina gwe yagifunira nga yagikwasaganya kati ndowooza badde example nga social media nampijjo ba Nabatanzi balina zi pages ezo zi pages balina bye bazikwasa balina abaliwo balina zi accounts za pages waliwo balina amasimu accounts zo kweziri kati bano baba baziposti ne bapostingayo baba basasula akasimbi ak'omwezi ate akasimbi mbu kaba kawera nawuli oba mitwalo oba akalika kati kawera nokuba mitwalo zanga 5 buli mwezi jase wena kwasaganya social media handle abazinga bagamba nti kati kati celebrity wabo lwaki oba ofuna omuntu akasaganya social media handle yo jase okupostingayo obufaananyi ebikulema munnaye eri ba celebrity abasinga nga tebalina budde buddawo okwepostinga nga budde tebabulina ayabisa ebisinga olu social media aba agiyitaaga kubanga olusamba bakola ki abamu bafunirako zi ddiiru bamu bafunirako zi endorsements kyevuna bagamba nedda afuna omuvubuka aginkwasaganyise n'amuwaayo nga 5 buli mwezi kubanga aba asuubira nti ajja kukola ki ajja kufuna bizinesi kubanga eri abantu bangi nja bakwasagana ne baselebu mu bizinesi nga bayita ku social media handles zaabwe nga kwamufunira kiba ebisesi nga basingamu kuba amasimu agabeera ku social media handles ezo ne bazikwata kati aba bazikwata abakwasaganya social media handles z'abaselebu abo nga bona aba social media handle ya Shiba Kalungi olusubira nti ogenda kusanga Shiba nga yali ku social media page eyo nga yagitigaatiga yateekayo post yawandikayo obugambo bwekitwala tugende nedda baba abazikwasaganya engeri ebitambulamu kati Becky ye abadde akwasaganya ye ate bakakanye munaye bagudde mu laavu nga n'okola ki
n'okutuuka ewala batuuseeyo beeyagadde bitya ekiraavuulaavu. Amir we yabigwiddemu n'agamba Becky, nvaako kwatamu ebipya ogende. Bw'omuvubuka abadde amupangisiza n'ennyumba mu bitundu bye Nansana ku masitoowa ndowooza adde amupangisiza ennyumba. Omuvubuka yadde akola ki? Abadde munnange akwasaganya social media page munaye bayawukanye ebyaddala naye nga buli omu alumiriza munne nti yabadde omwenzi. Munaye ebimu ku bitambula akadde kano ku social media. Becky n'omwaka oguwedde tegwamutambulidde bulungi, ne guno tagutandise bulungi baaba. Oguwedde omwana ajjukira abadde mulwadde nga mugi, kyokka ate guno agutandise bakoze ki? Baawukanye n'omwami we. Batumanyi twabagamba ku nsonga za Becky nga mugamba holocaust biki ebintu byaddala ebintu byalaali bano bayakoze ki? Bayawukanye. Nabagamba nti awali omukka tewakola ki? Awali omukka tewabula muliro. Nkwebaza gwena eyasubscribinga ate n'onyiga ne kade nti wakola kyamaanyi okubanga wasubscribinga n'onyiga kade bagita Faali TV UG. Mwabali mu ggwanga eryayira akaawa mu Baghdad mbatumiddeko, abali mu kibuga Riyadh kya Saudi Arabia, abali Uganda Kampala, nti muli b'amaanyi muli ba bodi nnyo okubanga mugifollow nga bamuyita Becky, bamuyita Dictator Amir, munange bakoze eki? Munange bayawukanye naye nga nsonga za bwensi. Amir yali alumiza nti Becky nti abasajja bonna nti abatabaddemu bonna nti n'emikwano gy'abasajja abatabaddemu, abaana bakwasaganya social media handles ze YouTube yagamba nti wa YouTube oyo ye baaba yamwegadangadda n'akoowa. Amir yakola ki? Yabyogera. Binaggwerawa laavu yo erabika nga yakoze eki? Erabika nga yasaanye. Munaye ebyo kugamba nti stay on YouTube platform atosere ng'ogifollow nga liyo Faali UG News, waliyo KBTV UG, kusanike RTV Uganda zonna YouTube channel zange era nga munange zifollowing tojja kubanga wejjusa. Mbagala nnyo mwenna era nembeebaza nembagamba nti muli bakabi nnyo muli babode nnyo okubanga mugifollowinga, likinga, commentinga, subscribinga ate onyige ne kale. Mbagala nnyo mwenna mubeere bulungi. Faali TV bamuyita Choze Becky ne Dictator Amir divorce bagikoze dababadda era Becky ndoza kyazaako ndoza kyakutwalira Amir baana be kubanga ekisooka abaana bakundoza ateekateeka bba muddiza ani bagamba mbu Amir yafunye dde omukyalo omupya gwezza mu kifo kya Becky. Bintu biri serious. Ono justice katemba ate si content, bintu bya ddala. Era Becky ndowooza bagamba ali mu plan etwala abaana kubasuulira Amir abamuwe abaana be kubanga abaana bakulu. Mungera kubanga mugifollowinga mpoziko kino kibebi ndowooza kyayinza okusigaza nakira ndowooza ayinza osiba omutima n'akola ki? N'akimulekera. Binaggwera wa stay on YouTube platform bulungi.